Uganda kati yemu ku mawanga agakyasinze okubeeramu ne labalatole ez'omulembe wano ku ssemazinga wa Afirika. Kino kiddiridde labalatole ya Makerere University, Johns Hopkins University Core Laboratory erisangibwa ku Infectious Disease Institute mu ddwaliro ly'e Mulago okuwangula awadde ey'okubeera labalatole ekyasinze okunoonyereza ku ndwadde zinnamutta ku ssemazinga wa Afirika. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Acheng, obuwanguzi bulaga amaanyi gavumenti geetadde era geekyayongera mu kuzimba n'okukola zi labalatole ez'omulembe ng'ekigendererwa kya kuzuula n'okusaanyaawo endwadde zinnamutta ng'Ebola, ssenyiga w'ebinyonyi n'endala. Laboratory to identify benchmarks for monitoring the expectations of patients, clinicians, researchers, as well as the effectiveness and efficiency of internal processes was found to demonstrate greater quality improvement outcomes in comparison to the best known international standards for the same. Achenga ayongeddeko nti labalatole tezibadde nnyo za nkizo mu mawanga agakyekulaakulanya olw'ensonga nti zeetaagisa ensimbi eziwera okuzimba. Gavumenti ejja kwongera okukulaakulanya zi labalatole mu ggwanga. And partner commitment and efforts to strengthening laboratory services to assume their central place in healthcare delivery. Labalatole ya Makerere University, Johns Hopkins University yatondebwawo University y'e Makerere mu 1989. Mu 1999 yeegatta ku University ya Johns Hopkins mu 2003 ye yasooka mu Uganda ne mu Afrika yonna okusiimibwa mu nsi yonna n'okubeera ku mutindo ogwa waggulu ng'ekyayongera okulabibwa bw'etyo. Grace Nantale Kakoza, KTV, Amalindirire.